Namutika w'enkuba akedde okutonya aviiriddeko abantu 5 mu maka gamu okufa. Kino kiddiridde ekikomera ekibadde kisemberedde ennyumba yaabwe okunywa amazzi amangi n'ekigwa n'ekikuba ennyumba mwe babadde bonna 5 ne bafiirawo. Atenige ku simu eno being into the rainy season. Abantu bano babadde ne problem for some time nga amazzi bwe gava eri waggulu bwe gayita mu bikomera by'abantu. Nannyini maka gano Kalyanga Adinani ategeezezza nti bazuukuse ne balya ddaako nga ye olumaliriza kwe kweyongerayo ku muzikiti ya Sale Swala ya Subuhi nga mu bwangu ddala enkuba etandise nga wafunidde amawulire ag'abantu b'okufa. Maze okulya ku ddaaku tutulako awo twegayirira omutonzi. Obudde busibadde busemberera obw'okusaala salaati subuhi n'esituka n'engenda n'esaala. Tubaddemu n'omusomo mu muzikiti enkuba mwe tusanze. Okutonnya kw'enkuba ennyingi ennyo. Allah waageredde ekisenge kiri ekibadde waggulu wange nekiremererwa nekizitowererwa olw'amazzi agabadde galigamirawo nga tegalina wowe gayita. Gambye nti kubadde kusalawo kwa Katonda wadde nga baludde nga boogera ne nannyini kikomera nga bwe kyetaaga okusala amagezi ku mazzi agaze gakuŋŋaanira mu kifo ekyo. Ne mutegeeza ne mugamba muliraana wange amazzi gano gayitira mu geeti olw'obungi bwagwo ne trench egatwala ntono nnyo naye kyandibadde kirungi gano amazzi agaligama wano twandigakoledde payipu egayisaamu ne gasobola okufuwawa ebweru. Mu bwangu ddala poliisi ezikiriza omuliro ne Yerubowa ssaako abatuuze bakwatidde wamu ne batandika okusima okuggyayo emirambo. Abafudde kuliko Aisha Nassali abazzukulu 3 n'omwana omulala omu ng'ono kitudde ekiseera ekiwerako okuggyayo omulambo gwe. Maama Zaifa afudde n'abazzukulu abalala 3. Omulimu ogubeera awo gumanyi. Oluvannyuma lw'okusima ennyo bazudde we guli. Abantu mbeebaziza nti baatuuse mu budde ne bafuba okulaba nga bakola ekisinga. Oluvannyuma emirambo giteekeddwa mu ambulensi ne gitwalibwa mu ggwanika emulaga okwongera okwekebejjebwa. Omulungi atulaba wano we tuli mu kukyala mu maka gano maka ga Haji Adinani yafuna ebizibu erubowa ku Ntebe Road. Kire ky'enkuba namutiko w'enkuba yatonnya n'asaanyaawo ennyumba ye n'afiirwa omukyala n'abaana. Haji Kamogo wa Property Consultants n'amudduukirira n'amusengula n'amuzza eno ebulwanyi. Tuzze tulabe Haji Adinani ali mu mbeera ki namutambula butya yava eri erubowa wano ali kuki era kitambula kitya. Haji namba sebo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsayinza okubalaba abasebo. Alhaji Kamoga nsayinza okulaba. Amina mukamanyi sebo. Sebo nsayinza okubalaba. Mashallah nga mutindiza olugendo omusana guno mukulu Kamoga naye olugendo si luwanvu nnyo. Haji obulamu bugamba ki? Alhamdulillah rabbil alamin. Jebaliko. Alhamdulillah. Muli mutya? Alhamdulillah gye tuli sebo. Okay, ku Extra Digest mugoba nsonga kwe tuli tukyali mu bitundu by'ebulwanyi ennakawuka tukyaliddeko Haji Adinani nga mwamulaba ku mawulire ne ku social media ku mikutu egy'enjawulo. Kire ky'enkuba kyatonya ne kisaanyaawo amaka ge n'afiirwa n'okufiirwa abaana n'omukyala. Naye Allah mulungi nnyo nti ye yawona eyasimatuka era ng'akyaliwo olwaleero okunyumya embeera eyo n'olutabaalo olwo. Abazira kisaba enjawulo mu ggwanga Uganda bamudduukirira, omwali okumusabira, omwali okumubudaabuda psychologically, omwali okumubudaabuda physically, omwali okumubudaabuda financially. Nti bwe tufuna ebizibu waliwo nga bo bakafulu mu kubudaabuda mu by'ensawo ng'oli ajjayo n'atunga butunzi ensawo n'agirabirira n'eddawo.
ne wabaawo nga bo ajja kugamba ebigambo bw'obadde oteekateeka okuteeka omuguwa mu bulago obufundikiro ogutadde ku mbuzi n'ogitwala ku ttale ne wabaawo ng'ate bo bali ogwabwe gwakutema luwenda oteredde otya so abantu ab'enjawulo babudaabuda abantu okusinziira ku bizibu bafunye mu biti ebyenjawulo. Haji Adnan ono of course omuganda agamba emboozi tebankadde aginyumya yagikaddiya. Haji mu bigambo biri bisatu just tusigireko ekifaananyi eri abo abagudde obugwi mu mboozi eno nga bakibuliyabuliza omulundi ogusooka nga tebaaliwo tebaamanya osobola okutuulirako wano Haji. Naam. Kantu kafe. So abaaliwo obube abataaliwo nga bawulira biwulire leero for the first time oyinza kubannyonnyola ddala ki ekyaliwo mwaka ki mwezi ki? Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Amatenda amalungi ate nga majjuvu ga Mukama Katonda omulezi w'ebitonde byonna okusaasira n'emirembe bibeere ku w'ekitiibwa Nabiyuna Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Soso okutendereza ow'ekitiibwa Allah nezizaako n'okusabira ow'ekitiibwa Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Muganda wange okusiigira ekifaananyi nga bwekyali n'okutuusa kati kansooke nebaze Allah subhanahu wa ta'ala ampangazizza okutuusa ku ssaawa eno we munsangidde. Allahu akbar. Mu butuufu Allah yaleeta ekigezo gyendi. Ekigezo kye yaleeta kyali mwezi gwa kitiibwa ogwa Ramadhan ogw'omwaka 2019 mu mwezi gwali gwa kutaano nga tusiibye omwezi gwa Ramadhan. Ennaku z'omwezi ez'omuzungu omwezi omuzungu zaali ennaku z'omwezi 26 ogwokutaano 2019 twali twakasiibako ennaku 23 ez'omwezi gwa Ramadhan. Twazukka nga bulijjo n'abantu bange ne tulya bulungi eddaaku tusaala bulungi eswala zaffe ez'ekiro ne tutuulako awo mu ddiiro okwejjukanya ku bigambo bya Mukama Katonda nyini buyinza nyini nsi era nga twogera ku issue eyo yaliwo ey'omwezi gwaki gwa Ramadhan ebirungi ebiri mu Ramadhan era ebirungi ebiri mu nnaku ezo ezikola ki ezisembayo. Ntudde mu nju yange ne mukyala wange ne mutabani wange twali basatu. Kale omu ye yaliwo muwala wange naye nga tasobola mu kiseera yali muzito. Tumaliriza twolekere okusaala swala yaffe ya subuhi ey'okumakya. Bwe twolekera okugenda okusaala swala ya subuhi mbasiibula ngamba mutabani wange nti tugende ku muzikiti nga bulijjo tukole ki tusaalire eyo jamaa yaffe. Alhamdulillah omuvubuka yasituka nange nesitukiramu nentambula nenjolekerawa buseera byali bukedde mu ssaawa 12 esaze ntuuka ngenda ku masjidi tusaala eswala yaffe eyajjama lwali lunaku lwa Sande. Twalina enkola yaffe nti buli lutumala okusaala ku lunaku lwa Sande tubeerawo okwejjukanya ebigambo byaki bya Allah subhanahu wa ta'ala. Naye
ku lunaku olwo Mwenyezi Mungu yaleeta ekire ky'enkuba naye nga sijja kulima nti oba kire kyaliwo nga nava awaka nga eggulu lidduduma nedda ne Allah yakireetera awo mu biseera bye bye yayagala. Allah n'aleeta ekire ky'enkuba ndi ku masigidi mutabani wange teyangoberera ne tusaala ne mula ne noonya mu kifo watera okubeera ne simulaba ne ngamba eby'abaana biko gyalabika ye nga bwali omwana yakoze eki nekola ki ne tutuula mu ddalasa yaffe. Mwenyezi Mungu ekire ky'enkuba gye kyayeva enkuba neetonya neefudde emba mutuufu tuli ku masigidi ndi ku masigidi ne mu jjamaa yaffe ati enkuba yatonya butuufu ebbanga lye nali mpandigalidde awo mu lubo waawo obunamwayo awo nali sigirabangako we gwasookera ddala yali yafudde emba nnyo naye mutima nafunamu kasho naye olwokuba neŋŋoma neŋŋamba katusome natyamu neŋŋamba nti amazzi gano nga gasusse nnyo nga te galabika gaye kati ngasinga ne kati kumbe olwofuna ekyebikiriro kakati nali ndi awo tutudde bwetuli sheekh asomesa naye nga n'amaloboozi tegakyavaayo bulungi olw'enkuba ngenda okuwulira ssimu nali ntambudde nayo ng'evuga omuvubuka mpita Haji mugamba nti ankuwulira nagamba Haji amaka go gasaanyeewo n'abantu abalimu bonna tetumanyi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasituka neŋŋamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Neŋŋamba abaganda bange be twali tututte mu ddalasa ne mbagamba nti bannaye mwategedde nti wallahi wange sisigaziza ki kantu. Era natambula neŋŋenda mu mukoko omungi ennyo era nange kata amukoko akole ki antwale naye olw'okuba waaliwo ebisenge wempitira ekisenge kino nakino neŋŋenda nekwata nengola ki netuuka Kafunvo wa muliraanwa wange natunula bwe nti nga matongo nindabira ddala olwo neŋŋamba hasbunallah ndoota oba byaddala neŋŋamba byaddala kadara Allah ageze tegera kibi era nasaba Allah ne mugamba nyweza wala ki nyweza ekintu nseeko kine tufu alhamdulillah abantu bayangu okusaasaanya amawulire mu butuufu nagenda okulaba ng'ekiwonvu ekyo kyonna kijjudde ki bantu. Natuula we natuula nintunuulira ebigenda mu maaso. Bwe ntunuulira ebigenda mu maaso nentunuulira okwewaayo kw'abantu okutaasa naye nga tebakyalina kye bakola ki kyebataasa ne bibanditaasizza simanyi nti era bandiwangadde okusinziira ku ekyo ekyaliwo. Tuufu abantu bakola omulimu gw'amaanyi ogwandibadde gukolebwa ebitongole eby'amaanyi mu ggwanga gwakolebwa abantu ne bagwakolebwa buli muntu yenna eyategeera nti Haji Adinani afunye obuzibu. Alhamdulillah emirambo gyannyululwa bekikwata kw'ab'obuyinza ne bagitwala
bakole okunoonyereza kubanga nali nnemeddeko ne mbagamba no muleke abantu bange bafudde mu kiraba kibakoze ki ekibasse mu kiraba sigenda kugamba nti gundi yakutta jjinja oba yakodeze ki kuba etonya neemenya ennyumba neebasaanyaawo nagezaako okusika omuguwa n'abakuuma ddembe bo nga bagamba ki nga bo bagamba nti tugenda kunoonyereza ne bagamba nti enkya wayinza okuba waggulawo eki omusango ne bakugulako omusango oba nga kyetaagisa omusango ne mbagamba nze sirina gwenvuna sijja kuvunana Allah subhanahu wa ta'ala sijja kuvunana Allah kino akikoze ate nze nsigaddewo kino nakikola abana ensonga lwaki yes alhamdulillah kale ne bansinza amaanyi olw'okuba kwolwo nali nafuye era nga bulijjo batusinza nnyo amaanyi abantu abo ne bakola ki ne batwala amakubo gaabwe wa alaikum assalaamu wa rahmatullahi wa barakatuh kale maama muli mutya njebale kale nyabo mu kiseera ekyo katujje maama mu kiseera ekyo enteekateeka ne zikolebwa eno baba tutte eno nene enteekateeka zikolebwa kugamba no abantu bano bagenyi ba Allah bwekiri balina okutuukawa abakoowodde alhamdulillah ebibinja byatambula ne bigenda mu ddwaliro ne bibafuna ne batwala ku muzikiti ogw'eddwaliro ne bakola obulu ne babakolako naffe ne tutambula ne tugenda gye twabaziika mulimbo yaffe ey'oku luguudo lw'e Hoima Enkoowe naam abazzukulu alhamdulillah bo bakadde baabwe ne babatwala n'ensiga z'abange betwaziika Enkoowe alhamdulillah Allah ekyo ne kiggweeraawo ne wasigalawo ekibuuzo alhaji Adinaani azzaako ki alagawa era agenda wa wagenda okwegeka oluba la hawla wala quwwata illa billah al-azim tewaliwo ngenda kukumira lumbe bintu sibyali byangu baana bange naye alhamdulillah olumbe twalukuma wa mukulu wange ebusawula katale yetwakuma olumbe gye nafuna okubudaabudibwa buli eyali anjagala yenna buli eyawulira ekyantuukako nali awo wa mukulu wange ebusawula katale wa Haji Muhammad Semugabi amatenda amalungi ga Mukama Katonda butuufu nafumiitiriza wawe ntandikira sirina kyendaba kubanga wandibadde ogamba ti waliwo kaaluumo kakola ki kasigalawo nja kugira nkola ki byonna byonna waali buseetwe era abaali ku mawulire baalabako okubukedde n'amawulire amalala babiraba naye alhamdulillahi rabbil alamin teriyo kyokola nga Allah takirinaamu mukono era nga talina nteekateeka yaakyo alina lwaki yaleeta kino nga ye amanyi biki ebigenda okukola ki okuddirira naye olw'okuba okumanya kwaffe kutono tusobola kumanya nakiri mabega wa kibatu kyange kino kujjako ng'okyusizza bwoti nabwe kityo alhamdulillahi rabbil alamina nafuna okubudaabudibwa mu ngeri yonna mu bigambo
kyenatandikiddeko ekyo ya mu bikolwa mu dduwa oba okugamba buli kintu kyonna kyomanyi ekirungi omuntu kyayinza okuganyulwamu nakifuna era kwolwo lwe nategeera nti Allah buli kintu kyonna akikola ng'alina ensonga nali neenyooma nnyo nga simanyi nti nina eddaala lyendiko lye simanyi nga tobiraba sibirabanga nako kubanga ebintu ebikalu sente nabifuna mu kukubagizibwa okwasookera ddala ng'oggyeko omuntu okujja n'agamba nti amataaba gaago ensonga eyasookera ddala ey'okunkubagiza olukubagiza olw'olwaggulu ennyo yali muganda wange ono agwa mu biti bingi mukwano gwange omwana wange ebyo byonna ebitya birimu omwana wange yasooka kubeera mukwano gwange n'abeera muganda wange n'abeera mutabani wange Alhaji Kamoga nannyini kampuni eyitibwa Kamoga Property Consultant esangibwa erubowa bunnamwaya era nga nange ekifo kyenakola ki wali owangalira era Kamoga ono twakwanagana ng'akyakolere wazzana ka ofisi kaffe akatonotono Allah mwe yamujja n'amuleeta wane ewange n'abeera wa muliraano butuufu ate awo omukwano kola ki kubanga tewaliyo kibeera wa Kamoga nga si kirimu bulungi bubi alhamdulillah Kamoga mu bulumi obw'ekitalo n'okulengera ekigudde ku muganda we ku mukwano gwe yagamba nti awo olina okuvaawo era sikwagalawo era toddawo n'alagira abavubuka abakozi nagamba mutwale Haji mulage poloti esembayo ku poloti za kampuni poloti eyo mugimulage eyo poloti yiye Allahu akbar Kamoga n'akwata ekifo kino nga bwe mukiraba wetuli kati wano wetuli ne mawogo oyo gwe mulengera omulungi n'ekitooke kye mulengera ekirungi ekigimu kye nateekamu ng'ebijjukizo kya mukisa mubi nti muwogo tannabakola ki tannabakula mwandibadde buli omu agenda neki n'omunwe gw'amawogo insha allahu taala Allah bw'anaabakyatuwadde obuwangazi nga bulungi tujja kukola ki tujja kulya ku mawogo waffe oyo alhamdulillah nabwe kityo mukulu Kamoga abavubuka bantambuza bulungi mu mmotoka ne bandeeta ne bantuusa wano ne bagenda nga bandaga buli jjinja weriyita awo nga woolaba ku musenyu neddala n'oluwanyo lala luli wali neyo endala ziri mabega eno emmanju eno ekifo ekyo muganda wange mukwano gwange mutabani wange ekifo kino n'akimpa n'omutima ogwo gumu tebyali byakugamba nti oba nkya obaddi kwolwo lwennyini baana amaziga gaali gakyakola ki gakyakulukuta n'agamba ekibanja ekyo ettaka eryo poloti eyo ekuweereddwa
si mu bigambo wazire kuweereddwa mu bikolwa byonna ebyetaagisa. Alhamdulillah, twebaza ne twebaza era tukyebaza era tukyamwebalizako Allah era tukyamusabira. Mwana wange akataka kawa na Uganda naddala wano ate Buganda mwattu oli n'akavaamu n'akagamba nkakuwadde, wallahi omujjanga muki mu bantu n'ofuna w'omuwummuza n'omulekaawo waayi wummuliraawo. Ekyo nno kikolwa tekikolebwa mutiitiizi. Abantu nga bagabira mu kamera, wallahi kamera nevaawo abantu ne bakyuka, wallahi ate ebyo mwana nge tubirabye nnyo. Nze mbalina abantu abakulu tubalabye, abaana abafiibwako bannabwe nti nja muweerera njakola ki naye ogenda tasasula wadde ennusu y'omunwe wadde leegi tayagala nawuyitayo, bakuba essimu agifuula bisi. Mbalina mbamanyi ku kibuga okwo abeeya mu kuweerera abaana b'abafu bangi nnyo, amasimu baagakyusa. Butuufu mwanange, ekifo n'ekifuna bwe ntyo mu bukakafu bwennyini, mu kyapa kyennyini, mu mannya gange gennyini. Waliwo okugamba nti akyasigala mu kamoga ki nedda kiri mu mannya gange Adinani Kateera. Alhamdulillah rabbil alamin. Era kyo nkirina we ngambira nti oba nkutwala butwazi sisobola kuba bituli mu bigambo byo kyenkola nkutwala butwazi wa kamoga kyusa amanya sijja emirimu naye nsaba Allah kireme okuba, nsaba Allah kibereme okuba, kubanga ekintu kino si kyamuzannyo. Haji Adinani Kateera, wano osanzeewo otya embeera eri etya wano nga wakaka munyo? Nsooka olekekao katono. Neebaza Mungu ekyengera kiyampa ng'akiyisiriza muki Muhaji Muhammad Kamoga. Alhamdulillah, abooluganda abako ab'emikwano abo we bazimbira ku kintu kyaki kya Alhaji Kamoga kyeyampa ye yali omusingi ne bongererezaako abaana bange mikwano gyange. Era Katonda kwolwo yandaga ngamba Adinani obadde weyita naye ozitowa bwoti kubanga nafunako obuyambo kuba London, very good, America, good, munsi y'Abawarabu, good. Muwarabu oli yamunyumizaako incident yagira ki nansindikira obukadde bubiri. Wow, that is very good. Waliwo omukyalo omu ali awereera oba waawo simumanyi tammanyi yansindikira akakadde kamu n'ekitundu tammanyi n'olwokuba awulidde incident ekutuuseeko eri mu kitundu kye. Kati n'ebirala nebaza Allah subhanahu wa ta'ala tekifo kino mu butuufu bukyanga nyingira mu maka gange gano emirembe gye nnina alhamdulillah, obutebenkevu sirina buzibu, kifo kipya kitandika butandisi kkula, naye nze najja wano mwezi gwa kusatu omwaka wa 2020 guno si 2022 oli wakuweza omwaka mwezi gujja gwengenda okuweza wano ki omwaka. Sirina buzibu bwe nali nsanzeewo okujjako nti ekitundu mutabani wange nkyasaba Allah abuwa amaanyi ateremu ebitangaala omulungi atulaba embeera yeeyo. Nsabye Adnan anaratinge what transpired exactly mu mwaka gwa 2019 omwezi ogwokutaano
era nga annyonnyodde bulungi nnyo. Lwaki annyonnyodde ensonga ezo zonna bw'atyo briefly okusigira ekifaananyi gw'ayinza okuba nga ebintu bino obiwulira for the first time yabigoberera n'otamanya ki kye yazzaako wano waali eyasobola okumusuulira omunwe gw'ennusu gwonna gwe wasobola mu bungi ne mu busobozi bwo era wano waali we tumusanze. Bw'otunuulira ennyumba eno mu luzungu abantu abaagenda ne basoma abaamalako n'abataamalako naye nga baasoma mu luzungu eno gye bayita permanent house yeeno. Nyumba erabika bulungi nnyo, nyumba ya bbeeyi, nyumba ya buvunaanyizibwa. Weeri teri mu lutobazi, teri ku kitoogo. Nedda ssebo. Era muganda wange ono mwana wange bakuyita kunnyulula. Yakunnyulula. Yannyonnyola n'asuula ettale n'agamba yovaayo. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. So, yeyemera gye tulimu. Era nga Hajji Adinani nga bw'akunnyonnyodde nti when you look at the structure, contributions z'abantu okuva mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga oba mu nsi yonna okutwaliza awamu yakwata n'azimba ennyumba eno nga bw'ogiraba nti naye omusingi omukulu ettaka lino lyamuweebwa Haji Muhammad Kamoga owa Kamoga Property Consultants. Njagala kwebaza abantu mwenna mu ggwanga Uganda n'emitala w'amayanja abaawulira ekyatuuka ku Haji Adinani nodduukirira by either okumusabira either okulomba dduwa either okumukubira essimu mu abaali balina ennamba ye n'okuweereza essente enkalu n'abaaweereza ebikalu mwenna n'eyakiwulira n'ogamba nti Allah saasira omwami oyo ekyo kyokka kyali kinene nnyo naawe weebale nnyo. Buli omu yawulira ekintu ekyo n'eyakiraba ku mawulire ne muvaayo. Ab'amawulire TVs ez'enjawulo n'emikutu egy'enjawulo abaavaayo okubunyisa amawulire ago nammwe mwebale nnyo. Allah abaddizeewo. Kibadde kyange ekyo ekyokwebaza bwe kityo. Tukikolera wamu. Kati nkwebalizaako nga mutabani wo. Alhamdulillah. Yes. So, Haji Muhammad Kamoga. Yes. Ngenda kuwaayo ebigambo bibiri tweyongereyo ku mbeera eno bwe yali ne bwe tutuukidde olwaleero okuuba olugulu ekigere tulabe Haji Adinani embeera gy'alimu ne famire ye. Ate mwatto ye tava wano ono mwana wa wano. Yetava wano. Embeera eyo bwe yagwawo ngaffe abakamoga Property Consultants. Yes sir. Naye baffe ng'afunye obuzibu. Twali tusinza kuzinga buzinzi mikono. Tubenga batategedde bigudde wa neighbor. Alhamdulillah. So mu busobozi bwange nina soka kukola kino nti at least anajja okumuyamba atandikira okwo afune kwatandikira. Era sebo kwekyo bantu batandikira okumbuuza nti kati kiki tukole tutya era basobola kusaawa nembagamba nti genda Balaga era nembalaga era nange seria z'amaanya nenteekawo ekyo ekyetaagisa okulaba sadaka ya buli muntu gyeyakoleki. Era bwe yajja n'asaawa natandika okukola ekifo kye nga bw'ayagala simbimu ennyumba kyasinga kyakya nnyumba eyimirirewo okusinza buzibu bwali buguddewo abaana bafiiriddwa omukyala mufiiriddwa abantu tufiirwa abantu abatasukka mu omu omulundi ogumu abaana bafudde abazzukulu bafudde so nga alina okubudaabudibwa mu ngeri eki ey'enjawulo. Alhamdulillah. Era nebazaabo bonna abavaayo ne bongera ne batukwatirako kusene wala kuwasonda kakola kino bwayambi bwaweereza bwakola kino era ennyumba eno tene bakugwa ekitaaga obuyambi olaba ntumukwaatirako okusasula okungi tekumala kuddali omuntu afudde oli naye sasula adda ku bbali neyezinga kina kyokutte ejo emitwalo 5 ejo emitwalo 10 ejiwaayo every single coin counts. Yeah. Era twebaza bonna nawe akitegedde for the first time olwaleero walina emitwalo 10 walina emitwalo 5 yataga plaster ku nyumba kuno taka kusemako ekikomera taka kugidabiriza munda yonna okumala okuggwa buyambi obwo tobwereza Kamoga bweze Haji Adinani Kateera era essimu njayo okusomera erimanya ge mbadde nsaba Haji osomere namba y'essimu sokoseme namba y'essimu twagala nnyo kubeera ba broker no oli ajja
akuweereza obuyambi abuweereze gwe kennyini bwe ali eyo yonna mutawa amayanja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enamba y'essimu eri 0702 08 23 82 eya Walidi oba Airtel 07 02 08 23 82 eya MTN eri 0774 94 68 72 0774 94 68 72. Amina. Amanya esimu ereta manya ki era ddala amanya Adinani Kateera oba Kateera Adinani bwegati neri Kateera kati oba olina obuyambi bwonna omulimu guno oguliwo wetaaga okugongera mu maaso n'okugumaliriza gwona kyosobola okukola kyonna kyonyoma bwekagattagatta akati nikoweerezaako kajja kuvaamu omulimu omunene so tonyoma koweereza kamweza ku ssimu yeeyo Allah yalitusomezesa omulimu gujja kuggwa inshallah taala. Nibazira Hajji Adinani okuba nti kifo kino twakikola tukimuwa akikuumye abasinga obungi olwamuwa ekifo nga kino anoonyamu zanguwa ate n'abamu balina okwerimba mbwe haino wala nnyo kantu kampulepayo kadde kange kikumi ngende abafumbefumbe birala byafumbafumba n'okuba kadde kikumi bujja kumala bukuggwekeera era bukuyita mu ngalo so ate wano oba ofunye kifo kino kibeeramu Allah jakubira byanakugabirira jabigabira wano so mpwebaza okuba nti ekifo kikuumye tekirinako nti oba wakyolya kikyabwa kyolyako ssente amanerenda toli ku pressure era sirina bbanja lya muntu kujjako mpozibu sukali okumaduka tebutera naye nti oli Adinani amaanyi alhamdulillah sirina mmanja era kubeera nti ebizibu ebyantuukako abantu beewuunya n'okwewuunya bagamba nti naye ddala oyo omusajja oyo yatuukibwako ebizibu my friend oyo omusajja oyo mbutuufu ajibu kyewuunyisa naye sirina abantu 5 nafiirwa mukyala wange ne mutabani wange kasoma kali kagenda senior 3 n'abazzukulu babe 3 omulenzi omu n'abawala 2 be bantu abantu 5 atiego maka 5 cash tewali gamba nti baba amujjeyo mti obaye tukujjeyo nga tugenda bonna 5 naye twebaza Allah subhanahu wa ta'ala era mwebaza era kyamwebaza obugumu bwe yampa si kyangu kubanga nakati ne bwe mba nkirowoozaako okujjako neerekereza si kyangu omuntu aba atambula n'alinnya ku musumaali n'akuba omulanga ensi yonna ng'alinga afudde n'akuba endu ne mugamba nti oba yobadde ki nti nninye ku lyanda mugamba Haji Kamoga tubadde tusaba tukute ne Hajji Adinani tumute naye obubaka obusembayo Haji Kamoga eri bannauganda abatulabe emitala w'amayanja ne mu ggwanga Uganda obubaka obusembayo taata kusonga ya Hajji Adinani yese taata mbasaba mwongere kumuwa ku buyambi simu gy'abasomedde eyo obuyambi nabo bw'osobodde buyise ku ssimu eyo asobola okufuna obuyambi obwo bwe buyambeko amalirize ki amaka gano byokola bikyali bingi amanyi byokuzimba amanyi byokuzimba byonna wajja abamutima omulungi tanka y'amazzi gwe kyoba osobodde oyinza ogamba nti njagenda kuweereza tanka y'amazzi n'obukiyita in kind era kyanyamba nnyo ebisintu ebisinga obungi bijja bikalu musenyu tafaali seminti iki alhamdulillah naye amaka gerbo wago twavaayo twavireyo ddala yatudde obudde yatugirayo ddala era akayima ne tukayikola ki akapoloti n'akayima tubitunda era byebimu ebyayongera mugita structure mu luzungu okay Haji oyinaky'oyongera mbebaza nnyo bannayuganda abavaayo omutima mulungi oyidde omulango ogwo ne mugatta ku
ku ddoboozi lyaffe ne mutumuwatirako Hajji Adinani Kateera kuba nti yavunuka obuzibu yalimu dde bukyaliwo toyinza kuga nti baggwerawo ddala naye at least aliko yaddeyaddeko si yaddeyaddeko bagamba batya si yaddeyaddeko oyadde ddala yadde alhamdulillah. So ensonga eyo tubeebaza obuyambi bwe baweereza tetutwala for granted. Tutwala nti omutima mulungi ogwo bagenda go mu maaso inshallah taala Allah kyaba bawadde naffe ate kyaba mutugabirako kyafe kyetukyongerako bakati nti batuwagira naffe tubakone kyetujjako kuwuliriza bannaffe ate alhamdulillah rabbil alamin. So omutima tulaba Allah naffe agutwongere baguba mutima si buli muntu ajja kukwata obukadde ataano abukuwe so Allah atwagutwongera tunywerezaawo tuga nti tuwadde tugakola loosi tuwa Allah jatwongera batugabirire inshallah. So mwebaza nnyo Hajji Adinani client waffe mwenna mbebaza nnyo balikola programu eno twatandikiddewo hali etisaache etumalidde wano kyansa Mavini ajje kubanga osibula abantu twebasibuddewo basiibule nange kankomekereze n'ebigambo byange bino. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nebaza Allah Mukama Katonda w'ekisa ekingi atusinkaniza olunaku luno olwaleero mu butuufu tebadde enteekateeka yaffe kubadde kuteekateeka kwa Mukama Katonda na kusalawo kwe. Mbeebaza okujja okunkyalirako. Mwebale nnyo mwebalire ddala mwattu n'okulaga ekifaananyi kyekintu kye nafuna oluvannyuma lw'enjega eyaliwo alhamdulillah. Ate era neebaza nnyo bannamawulire bonna naddala abaabukedde bambeererawo nnyo okusaasaanya amawulire mu ggwanga ne musiya yebweru kubanga nabali abebweru babirabira ku TV. Ndeebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Neebaza buli muntu yenna eyankwatirako eyambeererawo mu kaseera akazibu ennyo. Neebaza Allah subhanahu wa ta'ala buli muntu yenna eyawulira ekyantuukako nannyamba mu ngeri yonna, oba kyali kigambo kyakuŋŋumya, oba bwali buyambi bwa kikaaki, oba yali dduwa efaanana etya naye ng'esabira nze Adinani. Nsaba Allah buli yakola kyonna kyeyakola Mungu amuddizeewo. Ate mwattu kuno ku nsi ne ku lunaku lwe tugenda okusingana Mukama Katonda waffe. Kigambo ekyo tolina bw'oyinza kwebaza okujjako okuyita ku mikutu nga gino tosobola kutuukira buli omu. Mu butuufu oyinza obba nga n'abamu tewabamanya tewabalaba naye nga baaliwo oli n'agamba nti naliwo naye ng'olaba gwe wali tokyakola naye bwe mbeera nga mpise nange mu mukutu guno sirema kwebaza buli muntu yenna eyasobola bambi n'ataasobola mwatte yakwata akayinja wali mu kaseera kali ng'ajjawo abantu bange baveeyo. Musabira Allah amuwe ebirungi kuno ku nsi ne ku nkomera abawejjana. Ansaba Allah w'ekisa ekingi atusaasire atusonyiwe atumalire obwetaavu bwaffe, asaasire bakadde baffe, baganda baffe, abaana baffe, mikwano gyaffe, asaasire n'eggwanga lyaffe n'ekyalo kyaffe kibeere nga kya mirembe, atuliremu obutebenkevu mu bifo byaffe bino. Mwattu wayongera okugabirira omwana wange Alhaji Kamoga mukwano gwange amuwe, ate saba Allah amukingirize buli mulabe yenna asobola omujjira ku ddyo oba ku kkono oba mabega oba Allah mumutaase ng'asinziira ku ebyo byakolera abaddu ba Allah, ate nga bwe buvunaanyizibwa buli muntu Allah ng'alina kyabadde akuwadde aba akwaziseeko bwazi ng'akiyisiriza ku ggwe osobole okukituusa ku muntu omulala. N'ebiseera ebisinga tetukimanyi, tumanye nti bino byonna Katonda byatuwadde byonna byaffe, naye Allah aba ayisizza ku ggwe osobole okukola ebizibu ng'ebyo nga biguddewo n'okwata n'okola n'okwata n'okola kati bwe kibeera nga mutabani wange oyo
Allah mwe yayisiza nze mbeere wano e Bulwanyi nsaba Allah amwongere musera amin amukingiriza ebibi byonna n'abaana be bonna amaka ge gonna wa sallallahu ala sayidina wa habibina wa azimana maulana Muhammad khatamil anbiya wal mursalin wa alihi wa ashabihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hajj mpoza kati ndikenjaga leero kwongerezaako mu kwebaza nebazaamu ak'enjawulo omwami Serukenya. Mwami Serukenya oyo Serukenya baba tujjayo abantu bafaabo batufaako yatuwa ambulance yatanafuka kasayo MP yatwala honorable Serukenya niye tuwa ambulance yakola omulimu ogusomba abantu batwalanga emulago kumochale nokukoma we nokulona abalala so busimwe baza bamulyaza mbadde nsaba mwebaze ku kamera alhamdulillah yakola nkyakijjukira bulungi nnyo yebale nnyo yebalire ddala eryo libadde eddoboozi lya Kamoga ne kati nange lino lyange buterevu eri MP honorable Serukenya mu butuufu eddoboozi lino limutuukeko mwebaza ne sekwebaza naye ng'akyali kinkakatako oba kinkakatako ngende ndabeko ku honorable mwattu mwebaza nnyo nsaba Allah amusasulemu obulungi. Mwattu nina n'omulala eyali yeesimbyewo era mu kifo ekyo naye honorable Sadrak omuvubuka oyo yavaayo ne yeesowolayo n'agamba ennyumba yo Haaji ngenda gikuddizaawo. Mu butuufu yakikola Sadrak wadde Allah teyamusobozesa kuyitamu ku bwa MP naye insha Allah oba oliawo Katonda bw'ali bakyamuwadde obulamu ajja kukola ki aliyitamu. Naye mwebaza omulimu yagukola mu butuufu era mwe mwava akasente akeeyamba mu kifo kiri kyennyini era yaŋŋamba nti Haaji oli waddembe ekifo kyo kikozesa nga bw'okola ki nga bw'oyagala sikirinaako ki nze kyange kyali kirabo ekyokukubagiza nti ennyumba yosobola ki era mu butuufu ennyumba yagizimba n'aginkwasa lwakuba mutuufu mu kaseera ako nali nina obwetaavu bwa ssente n'engitunda nenzija malirize ebyetaagisawa sobola okuyingira wano naye mwebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala.